Olwaleero abaddukanya ekitongole ekiramuzi mu ggwanga batongoza enkola ey'okuloopa emisango ng'aloopa ayita ku mutimbagano. Okuva olunaku lw'obuteese mu kkooti kutuuka olunaku omusango nga omulamuzi agugobye omusango agusaze, tujja kuba nga tukozesa ebyoma bino. Ateekerateekera ekitongole ekiramuzi Pius Bigirimana n'omuwandiisi omukulu mu kitongole kino Sarah Langa batubulidde nti enkola eno egenda kuyambako okukendeeza obungi bw'empapula ezibadde zikozesebwa mu kkooti, okukendeeza abantu okwogereziganya, era kino kijja kukendeeza ku buli bw'enguzi, okukendeeza okubulawo kwa fayiro oba ebiwandiiko by'emisango, okusalawo amangu ku mulamuzi anaawulira omusango, okutegeera engeri omusango gye gutambulamu, okuggyawo okusasula ssente mu mpeke ng'omuntu akozesa ebintu nga mobile money n'ebirala. Biyamba okusala emisango mangu emisango nga tegenze nebeera mu kkooti kumala emyaka. Tugenda kugezako okulaba nti emisango eno abalamuzi bagikolako mangu. Enkola eno egenda kutandikira mu kkooti 7 okuli kkooti ensukkulumu, kkooti ejulirwamu, kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi, kkooti etawuluza eby'obusuubuzi, kkooti ekola ku by'ettaka, civil division ne kkooti y'omulamuzi ento ey'Emmengo. Kyokka nga kkooti zino zaawuddwamu emitendera 3 nga mwezi Gwokuna ezinaaganyulwa mu nkola eno kuliko kkooti enkulu ey'Ejjinja, kkooti ento ey'Ejjinja, ssaako kkooti endala ku ddaala erisooka omuli ey'e Kakira ne Bugembe, ssaako kkooti y'amaka n'ekola ku misango gy'abakalintalo. Criminal Division, Buganda Road Court, Nakawa Chief Magistrate Court, Makindye Chief Magistrate Court, and Road Development Center wansi wali. Abalamuzi abakora mu judiciary abamu babadde basaba kasente. Gwotwala fayiro akugamba nti teekako ejjinja, fayiro yawe leke kubula. Kati ekyo tukijjeko. Bano bagamba nti kkooti ezigenda okutandika okukozesa enkola eno ziteereddwamu amasannyalaze ssaako ne intaneti okukendeeza okutaataaganyizibwa. Abantu abatasobola kukozesa intaneti bateereddwawo ebifo ku kkooti we basobola okugenda ne bayambibwa. Tuteesemu za kamera okulaba ng'oba oze kufayiringa omusango n'otandika kuwa enguzi judicial officer oba akolamu, tujja kukulaba tukwate n'oyo akuyambako bya bwereere. Enteekateeka eno tukitegedde nti emazeewo obuwumbi obusoba mu 9 era nga yakolebwa kampuni ya Synergy International. Juma Kiria, NTV Akawungezi.